Kyenyamiza nnyo Honorable Nambooze okutaringa byonna byo ataringa leero ng'okimanyi bulungi oli mu nnupu lwa kkaadi. Ngenda kukkatiriza mwami Mawanda kyayogedde singa si kkaadi singa Honorable Nambooze atuwa reality gy'akola ki gyali olwaleero naye kubanga kati ayagala kkaadi mwami Musisi weebale kujja baaba kubanga kati otereereza peesi wawe tugenda tunyumirwa kati twagala wawe tuli ku ssaawa zino. Of course ayina pressure. Nambooze omulaba ng'ayogera okitegedde ebigambo ebimufulumwa ne facial expression oba physical ne mind wowe omusoma they are totally different okitegedde. So ebale kujja mwami Musisi tugende twabike politics erege yatunyumira olwali Nambooze it is high time okusinga okubeeramu eyo pressure. Hey, give up. Mwami Musisi goyaniriza nawe ogenda kuvuganya. Of course, why not? Ate oluza nze ntyabe envuganya. Sitabye envuganya. Kitegedde lwansonga twetaaga integrity. Owala kwagenda kukugirawo enkonge. Nze tumi Nambooze simulabanga nkonge Honorable Nambooze tumi simulabanga nkonge because she is a failure. She has failed for all these 15 years. Talina kyandaga okitegedde. Nze simulabanga nkonge by the way mu bantu bengi ate takola ki. Talimu by the way leadership nze wano sinana gwintya kubanga buli omu ogenda kujjolete manifesto y'otulaga ebyokoze and the members will decide okitegedde. Nze mu politics I don't have a permanent rival sina fears sina kikubanga nkimanyi ndimu ebifu ate ngenda kukolera bannamukono bino byonna ebyabaddewo kitegeeza ki bino byonna ebyabaddewo one kitegeeza nti ate nuupu ejja kuba abakulembeze babi nnyo n'okusinga kwamini. Bw'obanga oli mu kibiina nga tolina freedom of expression okitegedde kiba kibi nnyo. Bwe yagenze e Masaka okitegedde kiki yakoze ekibi